Katikkiro wa Buganda njagala kitegere nti tebaziyiza mukwano. Nsaba owekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga ategeere nti tebaziyiza mukwano. Tulina okumuwuliriza because yali badde ayogera sense naye alese ebintu ebiri mu sense ayogedde nonsense. Ugambya bali Kacuba TV shabwa MCP Saibo kasubi bitambulya ddala bulungi nnyo. Tuli proudly sponsored by Skypins Tours and Travel basangibwa kwa Luna Mall Ntinda level yokusatu obasanga ayagala ogenda ebweru ayagala kugenda mu nsi ziri ez'amalayo ate naawe wennyini ayagala okuwummulako oyagala twalako bantu bo Dubai ensi zonna Canada kata akuwummulako bakutwalira ddala embeera nebeera ddala mostive nnyo ate emmotoka Sula Motors wakyemanga wa kalenda awo webasangibwa bebakutuusaako emmotoka eyakabi ey'ekirooto kyo n'ogivuga gonvubuka naawe ne weeyagalira ddala mu nsonga ezo. Ennamba zaabwe ze ziri wansi awo osobola obbanoonyaako anko Sula nkutumiddeko essaawa yonna kintu kitambulira ddala. Bassebo ne bannyabo tekyali kulanga kulala Sheikh Haji Haruna Mubiru esembedde ate nagula tiketi gwamanyi ate naawe aguze fuba nnyo okulabanga ku lunaku luli okeera tetukyali ate ddi olunaku lwakutaano olina ofuba nnyo okeere wadde oguze olina okkeera tetwagala ate ojje tiketi yo ate ogambe biki no keerako kuba endongo egenda sumulwa ng'obudde bukyali abayimbi bokka cream dala cream betuleese n'ab'e Masaka ab'e Masaka nabo tubagambe ab'e Masaka bagamba aluva ku Serena adda Mukono adde Masaka adde Luweero adde Mityana oba asooka Mityana de Luweero tuva ku Serena wava ab'e Mukono agenda kubeera nammwe ku Colin Hotel wava ku Colin Hotel tugenda Masaka ab'e Masaka we tubamaliriza ku Lwomukaaga olwawiikiri eddako ngenda kuza omwezi 17 tuli Mityana no yajjudde dda nabaddeyo ng'abantu bagamba space ntono wali abantu babadde bagendawo abantu mitwalo ng'ebiri naye ndowooza baagala kujja kusukka ku mitwalo ebiri naye mwongereemu amaanyi ne vibe Mityana mujje tunyumirwe Haji Haruna Mubiru ab'e Kayunga ngenda kuza omwezi 18 tuwunzikiraawo tuwunzikira Kayunga nga 18 manager Brian yakitaddemu ssente ekyekayunga naye tugoba mugobe tumunoonya yekweka naye nga enteekateeka yagikoze ennungi olabyawo ng'ayingira akayumba ne mugamba wa manager okoze otya anti agira eri abalira eno anyway kale abantu bagambe nti nawe omukulu ono ey'Emityana nze agenda osooka osolooza Mityana abantu bagambe mbu Ivan yagitaddemu ssente mu y'Emityana bano abantu abalala basula Motors ba Skypin bawaye kasente tebampa era nabakyaye sibaagala era eno TV tukukyazaako bukyaza si Bassebo ne bannyabo ensonga nyizo ze tugenda okwogerako omwana wa Joyce aliwa otumye Joyce omwana tamuleeta Bassebo ne bannyabo gabadde mata yadde Joyce owa ereeta Joyce anti tuli ku ekyandeema abatera tulina obbagamba awali akamera akalungi buli muntu akola ngokola sente n'ofisa kasente wali badde ofisa obudde n'olya ku ttooke lya H&M buli muntu ali eyo ng'akola naye nga wookola oyagala okulya ku sente zo fisaayo akadde katono oyiteko ku H&M emakindi olye ku ttooke boobeze oli eyo abawala bosanga tebalina mpisa ababeera bakuvumaavuma jangu tulaba abaana abawala bakakkanya emitima gy'abantu abazze okulya wano ku H&M. Ensonga z'amakuze tugenda okwogerako zirimu ab'ebitiibwa abako n'ab'emikwano naye bwe tugenza obubi temugira nnyo temugikwata nnyo buleeki Bassebo ne bannyabo ensonga nedda wezigenderwa obubi tezivunaanyizibwa ku batesitesi ba TV eno baba bagiddukanya wabula abantu ssekinnoomu Bassebo ne bannyabo ensonga egenda osooka okutubwamu ttooki ensonga eya Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abantu simanyi lwaki bamukubyemu nnyo ebituli simanyi lwaki naye nze ndi ku sayidi ye yavuddeyo n'akola statement
tusooke tuddeyo Mabega mu speech ya Kabaka yagamba Kabaka taba na musigire okikkiriza ekyo ye yakyogera yakijja ku ki ati nange simanyi ani yagamba mutaba na musigire Kabaka yennyini kakati Ssaabasajja Kabaka ebigambo bye tebabiddamu so nze ndowooza tubeera tuli mu ku Ssaabasajja Kabaka ebigambo bye tebiddibwamu ffe waffe waka maama talimba ompulidde bulungi maama ewaka takola ki taata takola ki ne waaba alimbye ate bakola musango ate tosobola kuwoza na maama wo n'omusinga ne waaba ye mukyamu so ewaka maama takola ki tasobya ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka tebiddibwamu wano omuntu asobya ate ng'asobezza nnyo ye Museveni kati Museveni ekimuleetera okusobya Museveni ffe tumuwa obuyinza bannansi bannayuganda naye maama si ffe tumuwa obuyinza otuzaala naye Museveni ajja naka ku maviivi nagamba mbegayirira abantu bawano mu nnondi wuliriza ffe tumulonda era we yamala okugenda okulwana yalemererwa n'anoonya abantu bajjajjaffe ne bamukweka ne babawa emmere okitegedde so Museveni atambulira ku feva y'abannayuganda yensonga lwaki yasobya Ssaabasajja Kabaka buli kye yayogera kye kituufu tasobya taddibwamu takubaganyizibwako birowoozo oyo yennyinimu so Kisengeza yajunguludde ebigambo bya Katikkiro because Katikkiro olabikiddwa ku mikolo egimu ng'agamba nze ng'omusigire wa Kabaka era n'emikolo egimu egibadde gikolebwa Kabaka waatabadde Katikkiro yabadde agikola is it in order Ssaabasajja yagambye Kabaka takola ki tasigirwa buli muntu yenayina atategeera bwe tegeera buki tetugenda kugaana bantu beeyita bintu oluusi kubeera mu kumanya kwabwe oluusi mu kweyagaliza oluusi mu butamanya naye Beene tasigirwa nga we yagambye tweyanzizza okuluŋŋamyako ayibaffe wakati mu buufu obwo era okuluŋŋamya kwa Beene tukuwulidde bulungi nnyo ne Katikkiro yavuddeyo naawe okuluŋŋamya oyo tumuddamu oyo tumusobola tugenda mu maaso Katikkiro yavuddeyo naawe okuwabulwa era n'okuluŋŋamya mu nteekateeka y'emikolo bwe yabadde atuukiridde oba nga ali mu lukiiko oba nga abakulira emikolo ba aboogezi b'emikolo bakyaddeko gy'ali n'abagamba ebimu ku birina okukyukamu personally mbadde nina byendaba ebigenda mu maaso mu mikolo n'ogamba kino ekintu akiriwo ekiti for example abaana bano abajja okubuuza amazina ge bazinira mu Gomesi nga gaweebuula ekitiibwa kya Gomesi ku mikolo gyo wataddemu ssente anti Gomesi kyambalo kya buwangwa ekyo kyo ani yagamba mbu ali mu Gomesi mu kyambalo ekyobuwangwa tanyeenya kugalima olina okuzina naye mu ngeri eteweebuula Gomesi etaweebuula yeeriwa abaana bazina ne beegalika bwe bati ogamba kiki kino weebali n'abagundi webeegalika n'olaba ki ekyo kya buwangwa g'omanyi ki nti nno abakobe nnyini abo n'omugole gwe bayina bamujja mu mazina ebintu ennaku zino byasobaganye biri tinki obufumbo bugenda tulema lwasonga egi omugole gogamba tebazina tebabibya maaso bamujje mu ambiyasi kati gogamba olaba abaana ba skates nalabako ka video kamu nga abaana ba skates bakola omukolo ompuliza bulungi ne bajja na skates nga beetise ebibbo ku mukolo okyegera bulungi nga gogamba toyagala bayayi ba skates ng'omuwala wo gwe yasazeewo naye baazimuyigiriza naye azivuga awo wennyini Katikkiro yakolako okuluŋŋamya mu biseera ebyasooka n'agamba si kya bugunjufu era si kiri mu buwangwa obako okukyusa engoye gye bagenza okukima omukyala sitiru bikyagenda mu maaso okukolebwa yavuddeyo n'agamba nti si kya buwangwa okutwala
gwempa ku juice ali mix okutwala ebifaananyi bya bannabyabufuzi passion ne beetroot ne bana abantu balaba ebintu ebiri mixed ebiwooma nga mpoomerwa balaba Katikkiro yavuddeyo n'agamba nti si kya bugunjufu era si kya buwangwa okutwala ekifaananyi kya byannabufuzi yenna ku mikolo ng'okwanjula n'agamba bw'obeera nga olina ekibiina ky'owagira tugambe NRM tojja twala munnabyabufuzi nga President Museveni oba wagira FDC batwala Mulyati si kya buwangwa era si kya bugunjufu. Nze nno nava dda nnyo nga nzikiririza nnyo mu Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga mwagala nnyo nawankubadde simusisinkanangako era ebigambo bye eby'ensonga n'essimba ebitera okuyita mu kabinyomero ku TV ye gye balimbika okubeera eya Buganda TV ya Buganda mbadde nkunyonnyola nze oba onnyinyonnyole mbadde nkutegeeza nti Katikkiro Charles Peter Mayiga nali mwagala nnyo ng'era mukkiririzaamu nnyo era nawangayo obudde bwange okuwulira akanyomero akayita ku TV ye ne munywanyi we gye balimbika mu Bwakabaka bwa Buganda eya BBS Telefina akagamba nti eddoboozi lya Katikkiro. Ompuliriza bulungi nali muwuliriza nnyo ng'era mwagala nnyo ng'era ayogera n'ebintu eby'essimba era eby'essa. Ekimu ku kyasooka okumunjagaza yayogera n'agamba nti emyaka nno mingi emabega yayogera n'agamba nti ffe tulekeraawo okusosolaŋŋana mu mawanga kubanga ekisooka abanyiiza bajjajjaffe baafa ne be banyiiza baafa. Ompuliriza bulungi iffe tetuliiwo ffe tuliwo so ffe tukole ebigenda muki mu maaso tuzimbe obumu ekirala tuteke tafaali ku ggwanga lyaffe nensiima nnyo ebigambo byebyo kajuisi bakaleeta naye risiti bagireeta mangu bane twagala bategeeza nti buli siiti wano we tulidde owe Kayunga abukozeeko kakati akakanyomero ne kannyumira. Charles Peter Mayiga n'agenda n'akuŋŋaanya ettafaali mu mawanga gonna ye Katikkiro eyasinze ku lwange okuba omuganzi ne mu mawanga agatali mu Buganda era nenjagala nnyo Katikkiro n'engeri gye yayongera okutundamu Buganda mu bifo ebirala n'okuggumiza obuganzi bwa Ssaabasajja Kabaka mawanga gonna agali ebweru. Kale yadde abamu bagamba ezimu yazibba naye yali agwanidde kubanga yazinoonya. Ompuliriza bulungi kakati ebyo byonna bwe bimala okuggwa Katikkiro n'asuula obwesigwa bwange gyali omulundi ogwo kasita yakkiriza okubaako gwakolera omulala kuyamuwa obu obwa Katikkiro. Ekintu mu Buganda Katikkiro yatugamba nti ebintu ebimu tugenda birabiranga ku bikolwa byaffe mukamu ku bunyomero obwo bwe mba nimpuliriza. Katikkiro yagamba mbuno n'abantu abalabe ba Buganda nabo bali mufa Abaganda era tugenda balabiranga ku bikolwa byabwe mu bunyomero buli obu ng'akyayogera obunyomero obw'essimba. Kati yewe yabyogera ate n'abirekawo ffe ate be yabigamba ne tubigenderako. Kati ebikolwa bya Katikkiro Charles Peter Mayiga buli kanaku birina ekifaananyi kye biraga abantu abazze bamuwuliriza. Si nze nzekka njagala wano abatulaba bagambe nti nnimba. Katikkiro wa Buganda yakola statement mu biseera ebyo
mwabagamba nti Katikkiro alina okufuga ebisanja bibiri tekibangawo ekyo kuba kwali kusiima kwa Ssaabasajja n'agamba waati ne waati ne waati olwo nga yeedifendinga ku bantu bye baali batandise okwogera nti talina nakubeerako nga Katikkiro essaawa zino. Katikkiro n'agamba nze ng'omusigire wa Kabaka, Ssaabasajja Kabaka n'agamba taba na musigire. Biraga nti Katikkiro atuvugamukko Kibaliga tumugende empola naye alina ebirungi bye yakola mu Buganda sizoni eno abantu abalima emmwanyi e Masaka babadde ne ssente nnyingi era yanyiikira nnyo era yayogera nnyo Kyabasajja Kabaka abagambye mulime emmwanyi terimba okitegeera bulungi n'ayongera eddoboozi lya Kabaka n'alisaasanya gye Kabaka gye yamutuma. Tujja kusiba ebirungi n'ebibi naye naazina obulungi ndowooza ava mu ddiiro. Nze mbadde nsaba Katikkiro aleme kweyingiza mu bitamukwatako ate engeri gyekiri nti naakimanyi olwedde tumukubyemukko ku bituli oluvannyuma lwa ye yennyini okwekubamu ebituli. Ate nze nyina n'ekintu ekirala kyensaba Katikkiro, nze ndowooza Katikkiro ono alabika kati ayogedde nnyo oba alekerekaawo ayogere ebitono bitono anti n'okwogera ennyo ebigambo bikuggwako. Okutwala ebifaananyi ku mikolo si kya buwangwa, n'okutwala satifikeeti ya Buganda ku mikolo tekiriimu mu kanyomero k'obuwangwa bonna. Kikolwa kya mukwano, kabonero kalaga mukwano na bumu na kukkiri si ya buwangwa. Era nze njagala ndageyo mu buwangwa akantu kamu akategeeza okutwala satifikeeti ya Buganda. Ekitutwaza satifikeeti za Buganda ku mikolo kuwagira Bwakabaka bwa Buganda na kulaga mukwano nti tulina omukwano ku Bwakabaka bwaffe, kubanga gavumenti y'e Mengo teyina muntu gwesoloozaamu musolo. Kaakati tugamba nti wetugenda tugula ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne tugula maapu ya Buganda ne tugula esatifiketi ya Buganda tuba tuwagidde Obuganda busobole okugenda mu maaso. Era n'eri gye tugenze kulw'okuba tubireese twagaza abantu abalala abanaddamu okukola emikolo nabo bakole enkola y'emu okulaga akabonero nti ffe abazze mu makaago tuli bawagizi ba Buganda newe tuba tetuli Baganda. Abanyankole nga bawasa mu Buganda era babitwala, abasoga babitwala. Okitegeere bulungi okulaga akabonero nti yadde tetuli Baganda naye ffe tuwagira Obwakabaka bwa Buganda era tubusaamu ekitiibwa ate tubwagala. Ke kabonero k'okuleeta ekifaananyi ky'omuntu nga Kyagulanyi mu famire ffe abazze mu lugyalo twagala nnyo pulezidenti ono agenda okuddako era gwe tukkiririzaamu gwe tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Igwe woba nga tomwagala wali muganyi oluusi tumala kunoonyereza na mu famire nti taata ono mwagazi wa Kyagulanyi nnyo, womuwa ekifaananyi kya Kyagulanyi agenda kukusanyukira nnyo. Agamba abaana bange bandeetera ekifaananyi kya pulezidenti wange, womuwa ekifaananyi kya pulezidenti Museveni ng'agenda kukusanyukira nnyo oba akugamba enziriza omwana wange. So it is out of love. Ate kamba buli ekintu kimu Katikkiro wa Buganda njagala kitegeere nti tebaziyiza mukwano. Nsaba Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga ategeere nti tebaziyiza mukwano, kubanga teriyo alina buyinza ku mukwano. Omuzungu akiyita atya tokimanyi? Tebaziyiza muki mukwano. Abaasoma bakivunde nange kinnemye. Gwaseko okimanyi? Tebaziyiza mukwano bakiyita batya mu Luzungu? Okuziyiza kwe kusitopinga. Okusitopinga kuyimiriza. Okuziyiza
okuziyiza kiringa wonaabeera ne bulesi so simanyi wawe bakiyita mu luzungu omanyi ebintu by'oluzungu nze binconfusinga oluzungu ndogera nnyo ekiro nga nnyweddemu naye tebaziyiza mukwano tebaziyiza turavu ate Ssaabasajja Kabaka mwebaza kubanga Ssaabasajja oyo mulaba owekitiibwa Charles Peter Mayiga byayogera abiraba naye ku lw'okuba ye mulungamya ate Kabaka ali mu kubirowooleza ekyo bikolera era akiina ali mu birowooleza ekyo bikolera era akikola ki akiina yalabiseeko ekyotera nendaba essanyu ku bantu bannakyotera kugambye Ssaabasajja yasimye n'alabikako mu kyotera kati yabadde agenda kukola kinkuwa ennamba ye babimubuuza babimubuuza g'obuuza okyo omumanyi so abaana okugenda mu maaso kuba ndabyewo abaana ku mutimbagano banyonga bayisa olugayo mu Katikkiro tekinafuya ekitiibwa kya Buganda senga oba okyali ku mulamwa senga gwe bayisaamu eggaali oba okyali ku mulamwa kinafuya ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda naye senga baba bakuzuula nga tokyali ku mulamwa tekiina kyekikola ku Buganda twayawula dda Katikkiro Charles Peter Mayiga ku Buganda kyovala mbadde mugamba nti senga kibadde kisoboka oba yalekeddeawo okwogera mwebaani abaamu awo ffe abategeera n'abalumwa fe abategeera n'abalumwa takyalinayo kyasobola kwogera ky'amaanyi wayogerayo ekituufu nga tukitwala wayogerayo ekitalina makulu bulungi ng'ekyo nga tukireka kubanga teyasoose kulowooza kiki ekisinza okuvaamu senga agamba nti ebifaananyi kyalabye ng'ekizibu ebyakagenda nga 2 oba 1 ye nga talowoozezza ffe bye tugula mu Buganda abifunyemu ssente mmeka ezo zayongerako kukola embalirira etambuza gavumenti ya Buganda yali badde asooka n'agenda n'akola accountability y'ebifaananyi abantu byagula wakati mu mukwano era neyalowoozaayo n'ekirala nti ani gwe yali ayise nti jangu ogule kifaananyi kya Kabaka ogenda kuwasa ani gwe yali ayise nti jangu ogule certificate eno ogenda kuwasa buli muntu agenda okugigula wonna wagiguza agigula namuki na mukwano okitegere bulungi ekyokubiri nze ndowooza nti mu Buganda mulimu ebintu bingi ebitatambula bulungi Katikkiro Peter Mayiga waba tali bize bye yali concentratinzeeko Uganda ine ebizibu bingi okusinga ku ekyo waba tali bize ng'awulira anoonya kimukipinga bize Buganda ine ebizibu bingi bye yali concentratinzeeko gavumenti ya President Museveni ng'eyita mu kumenya amateeka yamenya abantu b'omu Lubigi ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Charles Peter Mayiga kyagamba teyabiraba akozeewo ki okulwanirira abantu abo be baguza n'ebyapa ye ne baminisita be ab'eby'ettaka be baawa ebyapa balina lisiiti z'obusuulu nga tannaba kujja kunonooza bino ebitamukwatako ebimuluma ebyo abikoledde ki senga Charles Peter Mayiga yasoose ku kino eky'abantu be bagoba n'agamba nti aka tuteekewo enteesaganya n'ennema balekerawo goba abantu baffe kubanga bakikola mu bumenyi bw'amateeka twali badde tulina okumuwuliriza because yali badde ayogera sense naye alese ebintu ebiri mu sense ayogedde nonsense so tetwagala mutukubaganye na Buganda because we are the Buganda okitegede bulungi tetwagala mutukubaganye fekka na fekka naye
Charles Peter Mayiga wagenda maaso ne watyo mba ndowooza nti mission emwogerwako mu nkuubo ne mu lwatu egamba nti omu ku bintu ebirino bye basindika okusuulira ddala Buganda ndaba nga bituufu. Buganda ng'emaze okulema Buganda ng'oyagala okubeera pulezidenti wa Uganda wali olina kusooka kwegula mu Buganda. Nabagamba ekiri mu kumenya abantu Pulezidenti Museveni be yatuma okutabulatabula Buganda kiri eki nti batabulatabula abantu ab'omusaayi mu Buganda. Abagala Buganda n'omukwano. Muyina omukisa nti ffe tuvaayoko ne twogera oba ne tuleriizingamu ne tussaamu. Abantu bali eyo tebalina we boogerera. Balina obusungu ku mitima gyabwe. Eri omuntu yenna atabulatabula Obuganda. Mbadde nyina omuntu omusirisa ennyo gwe mmanyi bamuyita Osenga. Muyimbi ono waawano. Yayimbye oluyimba olupya. N'agamba nammwe be bagula obusente mwatutama dda. Okitegedde bulungi. Kwegamba abantu we bali abalumwa ebyaki ebyaddala. Nga zino ensonga sijja kujjettaako. We have a lot of questions to you, Right Honorable Katikkiro of Buganda. Mwagala kutunda ettaka n'amayinja owulira bulungi eri eruweero ku kintu ekyennono ddala. Okitegedde bulungi. Ettaka eryennono ewali olusozi lwe baluyita batya luno oluli olweero olwa Buganda oluliko amayinja amangi. Peter Mayiga baagala kulutunda mbu nno bakuba amayinja nga kyokolo lwa nnono. Questions are still there. N'abalangira babuuza lwaki muyingiramu mu kwagala okutunda ebyo, lwaki byo tobyogerako? Ebyennono kakati ovudde ku byennono bikulemye naawe okwogerako. Ompuliriza bulungi weegasse n'ababbi abali mu kubba Obwakabaka bwa Buganda bwe tugenda okusuuza ebintu byonna bye muli mu kubba mu Bwakabaka bwa Buganda. Peter Mayiga tugenda bibasuuza mbalayirira we tuliremererwa nga tufudde abaana baffe n'abazzukulu abalangira n'abambejja Katikkiro bagenda bibasuuza. Njogera ku Katikkiro kubanga Katikkiro ateekeddwa kukola ffe bye twagala. Wentuuka mu sensi ya Buganda simba sikyayogeranga ordinary jemba gonya naye akatunda. Mba njogera ng'omulangira asibuka mu Ssekabaka Kikulwe. Mba njogera ku byaffe. Obubbi bwe mukozaawo Emmengo musudde abantu bonna ab'ennono. Musudde abalangira n'abambejja abalangira bali awo buli ssaawa bakayana. Musudde abataka abatawagira bikyamu bye mukola. Mwekozeemu obubiina mu bukulembeze bwammwe. Mukkiririzamu abo ababakkiririzaamu era be mugabanye omusimbi. Naye tubalaba we tuba tusirise ne tubikkabikkako ate nga muvaayo ate nga ne gye tusuubira essuubi nti obamba akasajja katulwanirira katusooke tukawe sapooti tulwane wamu nako ate era nako nga mwagala okukakutula omutima. Mwe Bobi Wine wananyiiga n'abivaamu mugenda kulya wammwe mugenda kudda wammwe mugenda kutuddawa nga Bobi Wine anyiize n'abivaamu. Lwaki mukatulugunya kataata mukakuba wano ne wali mukakuba senga tekaali kabanda nnyo nga kasooka kunywanjaga senga kabitusuulira dda. Mugenda tudda wammwe Katikkiro mugenda tudda wangu akaana ako kanyiize ne kabivaamu. Aye naye Bobi Wine ogeza nja kukutuga ogeza n'obivaamu. Namusuubiza we yajja teyatusaba naye ffe we twamulaba twamuwagira essuubi gwe tuliyinamu. Era ffe tulowooza nti ng'amaze okubeera pulezidenti byonna bigenda tereera ne Buganda egenda tereera. Bobi Wine tasobola kubeera pulezidenti n'alemera ebintu byaffe ebya Buganda ate ebibye. Okitegedde bulungi? Bingi y'Emmengo tukyabanja ebintu byaffe bingi. Ompuliriza bulungi? Neyo kooti y'Emmengo eyo gy'olaba eyo yaffe ya Buganda bakyagitumye nayo. Bali mu bizimbe tebabisasula
kyekisooka tebabiddaabiriza gwe genda otwale kamera yo tunuleko mu kooti y'emmengo ekwasa ensonyi tebabiddaabiriza ompuliriza bulungi ate era tebabisasula ebyaffe bye tubanja bingi gavumenti eya wakati tulina n'okukakkanya ebyo byonna ebiteeka bye bakoze okunafuya Buganda waliwo amateeka ge bakoze nga specifically banafuya buki Bwakabaka. Okay. Waliwo speech ya Bobi Wine gye yakoze ku Buganda katugirabe tukomewo. Njaga okutwala omukisa guno okulisayo Ssaabasajja Kabaka njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abasabira Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abakuuma ebyoto. Njagala okwebaza mwenna abasiiba. Njagala okwebaza mwenna buli omu ayina kye yakola okulaba ng'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka butuuka we butuuse. Era mbasabe mwongere musabe, mwongere muwonge, mwongere mubikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atereera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebaziza mwenna abaasaba nammwe abaasitula amaloboozi gammwe okulaga okwatibwako mu mbeera bene gye yalimu naddala abaakikola mu buntu bulamu. Nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just oli muvubuka ebigambo by'oyogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe kuba aba power lagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala beebaza mwe ababadde abeesimbu mwabadde balaga omukwano naddala nga mugulaga mu buntu bulamu. Njagala n'obakuliisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atuddeko Namulonde. Mu mbeera yemu baganda bange nalabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafuba nga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'Obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'Obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe mulundi okusoose basebo ne bannyabo. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali kibaddewo. Omugezi omu yagamba the father is the father in front you will see. Obuwanvu bw'osobola okulengera gy'ovudde bwe buwanvu bw'ojja okusobola okulaba gy'olaga. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanira independence. Bamwagala nnyo engulu emmanga nagenda erira nensangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka kugamba erinnya Kiwanuka liringa lya luzungu bwe batyo bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarisinga kubanga mwana wa wano bo bajja kuba tebakyalina influence balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. Yali mwana wa wano ne baakifuula nti okuzaalibwa wano gwali musango. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo egyo emiwaatwa. Njagala obbajjukiza kuba kino nkimanyi era nkikakasa nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki? Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza.
n'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti Beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kugisaawo bibye, kubanga yabagambye lunye nti taba musigire. So njagala nnyo ate gwe ali eyo nkusaba gwe bw'oba olina gw'olowooza mwesigalize, kubanga this is bigger than individuals. Buno bubaka bwe mbawa bwe babawa mu kyaki Beene bw'atwana buli muntu yenna yenna. Tokkiriza muntu yenna yenna ne buba tokolagana naye kuyingira mu bantu kwatagana. So unity is what he has been preaching. Unity is what I want to preach now. Naye era njagala obbajjukiza abaganda bange nti waliyo abo abakikola akagenderere okutumisrepresentinga. Ekyo temulina kyerabira. Comrade Ssenyonyi akyogeddeko wano nti ebiseera biri Bakayindo Tafiri bayambalanga engoye eza UPC eza government y'Obote ne bagenda ne batta abantu bakyayisa Obote. Be bantu be bamu kati abali mu buyinza nga bwe basobola okwambala ebya NUP ne bagenda ne bakola efujja eyo, bwe bambala ebya NUP oba bwe basasula abambadde ebya NUP bagende bakontanye NUP n'abakulembeze ab'ennono oba n'abakulembeze ab'eddiini. Tekyakatandika kati. Bwe mba temunabawulira mujja bawulira ayambala ebya NUP ajja avumirira obusiraamu ng'ayagala obbakyawaganya n'abasiraamu. Ayagala obbakakasa mwabadde beeraliikiridde. Tulina enkolagana nnungi nnyo Ssaabasajja Kabaka. Tulina enkolagana nnungi nnyo n'Obwakabaka bwaffe. Tulina enkolagana nnungi nnyo ne bakadde baffe abakulu b'ebika. Of course temubulamu abo ababeera baagala okozesa Obwakabaka bwaffe oku alienating abalala. Ekyomukisa omulungi nti yakwewandiisa bwewandiisa. Twazaalibwa bwe tutyo era tujja kusigala bwe tutyo. Abo bonna naddala bannabyabufuzi abafubye okutulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo ne kibalema, abo abakozi b'ebikolobero abaagala okwekweka mu bantu, abakola ebikyamu n'adduka neyekweka mu ekereziya nga gyayagala okweka ebikyamu oba neyekweka mu Bwakabaka, bagezaako okomyawo obubadi obwa 1962. Bagezaako tukola bye baakola omugenzi Beene Kiwanuka. Ekyomukisa omulungi tetuli mu 62, tuli mu 2024. They are 62 years too late. This is not 1962. Abantu bategeera. So tembakiriza babuzaabuza. Buli wolaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work. Bwe batwe badde nga bakola. Ekyebunyisa nti bwe babeere weeru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeere weeru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi ne banne mubalaba abo ba Buganda abo ababaagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonze Beene. Kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa Obwakabaka tebaagala Bwakabaka. Mubagambe balondewo ekirimbo kimu, ebirimbo ebibiri bikontana, balondewo kye balimba kimu abantu babategererawo. Era bagezaako tupaintinga nti ffe balabe ba Buganda. Naye bwemuuze ssebo nnyabo gwali eyo naawali wano, omulabe wa Buganda yaani omutuufu? Kambajjukizeeko bino ebintu wammanga. Teyalinze siba NUP abagana Ssaabasajja Kabaka ogende Kayunga oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakera ku makya ne ngamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga abaganda oyo yali Museveni. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma, yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali. Naye ebyo byonna abamu ku bannaffe tebabiraba.
Lwaki? Kubanga basasule. Munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja, minisita w'ettaka, ababadde bamuwuliriza nga Vola Beene n'Obwakabaka n'egye buvuddeko recently agamba nti muli ba mukisa nnyo okulwa nti baboogerako. Eyamuyita eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni. Mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita Kisa kya Sitaani, yajjamu empale n'akunamira Beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu bonna, nange n'antwalira omwo. Naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola, Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC. Oyo teyali nze, oyo yali Museveni, bassebo ne bannyabo. Abamu abali wano temwegendereza nnyo. Nenze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region, eno Ankole region, eno Buganda region. Naye mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central. Ekyo sinze nakikola, oyo yali Museveni. Abagobere n'ennyo ensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakkirizibwa kusomesebwa mu masomero, baluwera. Oyo sinze yakikola, oyo yali Museveni. Nayogedde ku nsonga y'e Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne Beene ne bamulemesa ogendayo ne batta n'abaana ba Buganda basukka mu 2. Sinze na commandinga ettemu eryo yali Museveni. Bwe baasiba zaake yanyumiza ensi yonna, era nange nakirabako nga bakutte. Bakubanga bakulangira kubeera ki? Bamukubanga bamulangira kubeera Muganda. Sinze nali mbasindise, Museveni yali abasindise. Bw'ogenda ekitalya kuba political prisoners be bakwata mu kulonda kwa 2021, 9 ku 10 bava wano. Sinze nakola order eyo order Museveni eyagikola. So ebyo byonna baganda bange, ebyo byonna bye mulaba bannaffe babiraba, naye batunula eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira, ate kubanga abamu balina obukyayi, bafuba okunoonya gwe bakisaako. Ne bagulaba nti Kyagulanyi muzzukulu wa Kayira, muzzukulu wa Nabembezi, muzzukulu wa Kamalabyonna, nti ate ye mulabe. Kyannaku nnyo, naye kya mukisa munene ate nze najja nga ekyo kankireke. So bassebo ne bannyabo, njagala obbasaba tebabateeka mwako kazannyo. Bakadde baffe, mukadde waffe Beene Kiwanuka yasasula omuwendo gw'amaanyi agusasula na bulamu bwe. Our generation must go past Beene Kiwanuka. I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Buganda, but my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Uganda bwetereera ne Buganda ejja kubeeteredde. This fight is a fight for the Lubaras, it's a fight for the Basoga, it's a fight for the Kamaramajong, it's a fight for the Banyankole, for the Acholi, for all Ugandans, and we are not going to allow anybody to reduce us to home. Yes, tulina ebizibu ewaffe n'ebizibu bijja kutereera singa Uganda yonna etereera. Finally, not everybody back home is negative. Baganda bange, abantu b'omu Buganda baatulonda 9 mwete musiima. Kakati tokkiriza muntu yenna kujja ku mulamu ogwo. Bw'olaba ng'omuntu omu ayogeza birimi, muveeko ogenda obuliro wa booda. Kubanga olaba abantu bawansi, abantu ba bulijjo be basinga n'okwagala ennono, be basinga n'okwagala Beene, kuba bo bamwagala ku mutima. So njagadde ekyo nkyogereko era nkikomye wano, era njagala obbasaba eyo teyina kubeera conversation yaffe. Bw'ogenda ku radio, bw'ogenda ku TV, talk about Uganda, kubanga baagala obba reducinga babaze mu buntu obweka.
bagala bazza mu bizibu byeka boda mu bizibu byeka omuteeso oba omuleseewa omukiga oba omuleseewa oba tomu including nze. And we believe that every Ugandan is equal and every Ugandan has an equal share. So nga bwe twagala ewaffe, nga bwe tufuba obutatukyaya waffe, nga bwe tufuba okutaanya ensonga ewaffe n'okumakinga sure abantu b'ewaffe bamanya amazima ge tuyimiriddeko, nga bwe tufuba okulaba nti abantu b'ewaffe tebababuza temuva ku omulamwa gwa Uganda. Si bw'olaba ngo wano bikyekutte, genda e Karamoja obulira abantu ensonga, genda e Busoga obulira abantu ensonga. Olumu nali Arua, omwana n'aŋŋamba ffe musoke muveeyo ewammwe mutuweemu tujje tusoke tubataase tugobe omusajja tumale tubayite. Kakati ekyo it must be able to speak to all of you. Njogeredde ebbanga ddene naye kansubire ensonga ezo zitanyiza basebo ne bannyabo. Temukkiriza muntu yenna bateeka mu ndowooza nkyamu, temukkiriza muntu yenna bawula, temukkiriza muntu yenna kwekweka munono kutambuza nsonga za Museveni. Abo basasule. Omuntu yenna ayinza okujja ne yeefula nti no yalumirirwa nnyo ebyewaffe naye nga mutume. Mubeere beegendereza ate nga bene bwatugamba temubongota. Mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja. Bobi Wine omuwulidde. Bobi Wine naye otegedde nti oyo mwana ayogera ebintu eby'essimba. Tewali asobola mukyayisa Buganda ate tewaliiwo asobola mukyayisa abantu ba Buganda. However much mulimu mbu abamuli obubi. Nabadde ndi mukuwuliriza Gashumba yakoze statement n'agamba nti Katikkiro tayagalira ddala Kyagulanyi. Kituufu okusinziira ku ngeri gye yakozeemu analysis, Katikkiro tayagala Kyagulanyi. Naye yagambye Katikkiro yalina political ambitions. Yali alowooza nti osanga by today yanaaba asobola okuvuganya Museveni. By accidentally Museveni n'ayagala okumutyamu okumulwanyisaamu. Kakati kulwokuba Museveni yali financially stable n'amukozesa bukozesa n'amuteera ku mmeeza. Naye waliwo ensonga weezityo ng'osobola okuzituma n'ozikuba mutoki n'olaba naawe n'oziraba nga zaaliba eki entuufu. Naye Kyagulanyi kyasinga Katikkiro kulizoninga na kutegeera kiriwo ekikuma omuliro, kiriwo ekiweweeza naye nga kitegeerekeddwa. Nabagambye we nti bali mu kunoonya engeri gye basigaza amaanyi mu Buganda kubanga badominatingamu abantu baabwe mu Buganda. Era essaawa zino balina amaanyi, era akakundi ako akalina amaanyi kakulemberwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Baminisita b'Emmengo bonna tebakkiririza mu Mayiga, era abamukkiririzaamu bayisaawo ebyabwe. Lwaki Mukasa aba akuba kamya bonna baana bannambi? Kubanga Mukasa bamuwadde ssente akube kamya ate n'azikwata ng'alina okukola accountability. Buuza lwaki kamya akwata ssente okukuba mulwana. Tobuuza lwaki akubye ng'otegedde ekimukubisa. Lwaki akwata ssente? Kye kiyinza okukolebwa nga tuwumbawumba tubasabire baffe. Kyoba tokolanga kwe kusabira omuntu okufa kuba kyekikolwa ekyo kiba ne zisingayo okubeera ekibi. Mu kooti omuntu aba tegenda kwejjusa. Mu kooti teriyo ssaala gye baali basabidde muntu n'afuna buzibu n'avunaanwa. Ne bagamba nti nno Jemba yabadde musaali nnyo mu kusabira gundi okufa tumutwale mu kooti. Gwe wali okirabyeyo? Mu kooti waliwo ekintu ekirala ekitakola. Brian Mulogo yaroze Kato n'afa tebikola. Ebintu byonna bye twalikoze bimenya amateeka. Twali basanze ne tubagwa mu bulagiro ne tubatuga kimenya amateeka. Twali bakutte Jambia kimenya amateeka. Ebitamenya amateeka bye bino. Tusabira abo bonna abali mu kumalawo Obuganda. Nga Katonda abamanyi ddala kuba ye abaayo gye tutaba ne be bakola bikyamu
tubasabira abatte baveewo. Ekirala nga tuli mu kulwana ku Buganda tetulwanirira Buganda yokka, tulwanirire eggwanga lyaffe lyonna Uganda. We tunaamala okukyusa obukulembeze ne tuddiza powers kingdoms ng'ey'Etteeso, ng'eyankole, ng'eya Busoga, ab'Efotpotro be baliwa, ng'ebwakabaka bw'Ettoolo ne bufuna amaanyi gaabo nga bwe balina okufuna. Ompuliriza bulungi, eggwanga lyonna ligenda kutereerera watya wamu. Wano mu Buganda eggwanga nga Buganda liryazaamaanyiziddwa nnyo gavumenti ya President Museveni. Naye ensonga lwaki atulyazaamaanyiza nnyo kubanga azze ng'atwerimbikamu bwebimbisi na kutwegulako okumwagala, kubanga tabadde mulambulukufu eri Obuganda. Yatusuubiza nti wamala okugenda mu buyinza ng'asuubi ekyaleetera okufa kw'abajjajjaffe nti wanaagenda mu buyinza waati, ompuliriza bulungi, ng'akwata obuyinza bwa Kabaka wa Buganda n'ebibye byonna ng'abimuddiza. We yatuukawo n'afuna omululu gw'ebyensimbi n'okweyagaliza. President Museveni n'alaba nga waddiza Buganda amaanyi gaabyo, n'agiddiza n'ebyobugagga bya Buganda, bagenda kubeera bagagga Abaganda, tagenda kusobola kubafuga nga waayagala. N'abiremera. Naye munnange, tukusaba okukutegeeza nti nze ayogera naawe ndi muzzukulu wa Ssekabaka Kikulwe Ekaliiti. Era nze ayogera naawe ndi muzzukulu wa Muteesa. Kitegeeza ki ennyiriri zaffe zikyaliyo, kubanga nange nnyina abaana. Jo nabaddeko mu kyalo nendaba ku jjajjange Kayondo, nagenze ne mulabako, bamukuba empisa esooka nga wa myaka 77. Bagimukubye nnaku ezo mabega, myaka 77 ne bamukuba empisa ekola ki. Saba kutegeeza nti bajjajjaffe bawangadde, naffe nga totusise tugenda kuwangaala. Tugenda kubeerawo ne batabani bo ne bazzukulu bo, ne batabani baffe bagenda kubeerawo ne bazzukulu bo, ne bazzukulu b'abazzukulu baffe bagenda kubeerawo ne bazzukulu bo. Olidde kyolidde President Museveni, okaddiye President Museveni. Omwana Azawiruli yagamba nti abo abasajja abakadde kyebabulako kimu, senga bali basobola okufuna omukisa ogutunywamu obuto. Ivan kati gwe senga tugezengaani, tugezaani yali kunywedde Otafire yatatya biduduma, senga kati gwe mzee Otafire yakunywamu dde obuto. Okitegere bulungi, togere ku munkwani oyo senga yanywa bulayani. Kati ye President Museveni senga yanywani omutototo David omwakaddiye yegattana nnyo tayali munywedde. Ani omutototo awo? Biswanka muyimbi. Kati olaba kyeyalikoze ate President Museveni ku ngeri gy'ayagala obuto yalinywedde Kampala mutabani wa Bobi Wine. Kati naye tebakyalina kyakkola ki kyakkola. Kyensaba bannayuganda abali mu myaka gyange n'abansingako abatannakaddiwa n'abato abali mu masomero abagenda okufuluma, twagale eggwanga lyaffe. Ekyokubiri, tumanye nti eggwanga lyaffe lyawamu. Ebibiina by'obufuzi tebitudaivatinga okutujja ku ggwanga lyaffe, kubanga bibiina bubiina. Naye abaagala eggwanga lyammwe mulina omukisa gumu gokka, kwe kunoonya enkyukakyuka tutereeze ebidobonkanye. Nabagamba nti buli muntu agamba mbuno gavumenti entesabana kuvaako akigamba lwa butamanya na butategeera, because abantu bali tebategeera n'amabanja Uganda geeyina. Njagala kubategeeza nti Uganda erina amabanja mangi, nga President Museveni akyali president tebasobola tusonyiwa amabanja. Naye President Museveni n'akeera ku makya n'avaako
ne kuddako omukulembeze omulala amawanga mangi agasobola n'okutusonyiwa amabanja okusobola okugula enkolagana ennungi n'omukulembeze omupya waliwo ensonga oluusi zetwogerako nga zirina kubeera z'abagezi bokka Palamenti ya Uganda eno eriko njagala nayo mugiteeke mu byafaayo ye palamenti esinzeemu obubbi obulyake obwannakigwanyizi na buli kimu ekisembayo okubeera ekibi era ababaka ba palamenti betulina omulundi guno senga kibadde kisoboka okuleka ababadde batulwanirirako mu lwatu nga Bassekikubo Bazaake Bamalende Ompuliriza bulungi n'abalala betwalikomezaawo bonna mu palamenti twaliteesezza ne tugiyiwa yonna anti palamenti ya Uganda ey'omulundi guno yegenze mu byafaayo by'ensi yonna ey'okubeera nga palamenti yegasse ne ministry y'ebyensimbi okubba ssente za bajeti y'eggwanga ate ez'obutaliiwo ez'ebbanja percentage 30 ne bataswala President Museveni n'abyogera ne mu palamenti ne beerumiriza nti gundi oyo batusaba enguzi ya 30% ku ssente za human rights bakomishona bana ne batuula mu kakundi kaabwe ne beegabira ssente z'omuwi w'omusolo Ompuliriza bulungi mu palamenti ya Uganda President Museveni n'avaayo n'agamba kati nno bano abalyake ababbye ssente z'omuwi w'omusolo oba tubasibe tubakolere ki n'amala enkya n'avaayo n'agamba nti nze kusinziira wendaba tukyalina omukisa munene kubanga ababba bazimba wano imagine tukyali ku nsonga za pulezidenti w'eggwanga eggwanga lyonna erinaafuna ebizibu litambula nga Uganda weetambula very soon tugenda kufuna ebizibu mu Uganda unless President Museveni ali protectinze n'avaako aye n'atazzaako mutabani we n'aleka bannayuganda ne beerondera omuntu gwe baagala twasoma history awulira nga mutiisatiisa genda mu bitabo bya history soma ku downfall of the soma ku revolution soma ku downfall of Napoleon Bonaparte njagala ku basajja abo ab'amaanyi ompuliriza bulungi nasoma Napoleon Bonaparte ne mutegeera bulungi he was born at the Corsica Island in Italy. He claimed that his father Bonaparte was coming from a royal family after Italy had conquered that area Corsica ompuliriza bulungi yagenda n'asoma mu masomero g'abalangira nga taata we Joseph Bonaparte amaze okkireminga nti eri yali mulangira n'akulira mu magye n'asoma amagye we yatandika we yafuna obuyinza yabukozesa n'ayagala okusika ensi yonna ebeere kwani kuye yatuuka n'anyigiriza abantu ensi ne yeetemamu ebibinja bisatu nga weeri mu Uganda n'ebeeramu noble class n'ebeeramu middle class n'ebeeramu ne ba peasants noble class beba abawulira olulangira ng'abanyankole n'abanyarwanda wolaba beeyisa mu bitongole byonna nga be basinga amaanyi be basinga amalanka bye ba President Museveni n'ennyiririze ye noble class middle class beba n'abatonotono bolaba MP abava mu mawanga gonna abasomesa ne ba doctors abali mu bulamu oba okubanga basobola okuvuga ku mmotoka nga olaba obulamu bw'aba Brian bw'aba Namaliri bw'aba Jibu okitegeera bulungi abo beba middle class obulamu bwa Hajji Haruna Mubiru okitegeere bulungi Kenzo okitegeere bulungi nze ndi mu ba peasant kakati obo obulamu obuvaako nodda kuffe ba peasants abanaku abanoonya ekyokulya abagoba ku nguudo abatakkirizibwa njagala kutegeeza nti Uganda eyo kirasi egiina okuprovinga by prove oluguudo lwa Ntebe Express teruyitwako wa gaali na wa bigere na wa piki abayitako ba noble class na middle class nenga luli mu ggwanga ki eggwanga walimala okutuuka ku state eyo ng'ate ba peasants be basinga obungi be batalina kyakufiirwa ompuliriza bulungi be basinga n'obumalirivu kubanga be balina ennaku eggwanga lifuna ebizibu Uganda is soon getting problems unless we solve and it only needs one solution is President Museveni to resign
And when he resigns, he should not force his son on the seat. You know, kuleka banna Uganda berondere omuntu gwe bakola ki gwe baagala. Uganda tegenda funa bizibu. Ebizibu ebyajje Rwanda betematema mu byafaayo. Abanyarwanda ne baddukira mu mawanga gonna agabaliranye. Njagala kutwala guno omukisa okutegeeza temuzanyisa Buganda. Buganda ya makulu nnyo mu Uganda. Abanyarwanda ekitongole kya UN kyagaana okubatongoza nga ba refugees mu myaka egyo. Amawanga gonna agaali galiranye Rwanda okuli agankole abo abanyankola abo bemulaba bagaana okonstinga Abanyarwanda ewaabo. Ssaabasajja Kabaka owa Buganda eyaliko yeyeka eyahostinga Abanyarwanda n'abaleka ne babeera mu Buganda. Era kulwokuba baali balunzi n'abawa olukoola n'agamba bajjira teyabawaweera ddala baluwamba buwambi oluvannyuma naye nga naye abantu babaagala takyabagoba. Yabagamba baleke bajjira babeera mu lukoola yadde nga UN eganye okuba rigaadinga nga balefigi. Okitegere bulungi bajjira babeera mu lukoola batambuze obulamu basevinge n'obulamu bwabwe. Olukoola olumanyi beba Abanyarwanda mwenna abantu abazaalibwa eŋŋoma bajjajja mweyo Ssaabasajja ngoma mu Luweero abazaalibwa eŋŋoma abo abantu boolaba mu Kapeeka Abanyarwanda abantu boolaba Ekyankwanzi Kiboga Nakaseke Kiboga okitegera bulungi abo okitegera bulungi abo Ssaabasajja Kabaka abakadde baabwe gye yabakkiriza okukola ki okubeera. Era mbasaba mwenna abantu abaveeyo we mutuuka mu gavumenti ya President Museveni mujjukire ennaku y'abajjajjammwe n'obwagazi bwa Buganda bweyongere mu mitima gyammwe. We tuba tulwanirira ensonga ssemasonga mubeere ku lwanjo nnyo mu kulwanirira Buganda kubanga ye yabahostinga. Bino ebigambo byenjogera mbyogera nga tetwabikozeemu editinze naawe tobisalamu tompunzika. Njagala kukugamba nti Abanyarwanda abo we tunaazuula nti we baatuuka eri ne basanga bannaabo abali mu buyinza kati ne batwerabira tujja kubeerabira. Iffe tukyalina ekkonda zaffe ku mutima. Omuntu wakuyambanga naawe muyambe. Bajjajjaffe baabayamba nammwe muyimirire naffe mutuyambe. Tujjeko gavumenti ya President Museveni ensi efuna emirembe. Tesobola kubeerawo nene tufuna solution yetugatta ffenna. President Museveni nga tabudde takyalina kyasobola kutereeza. Ssebo ne bannyabo sijja sukkakaawo byonna ebigambo ebyogeddwa oba ebiwuliddwa bya muntu Ssekinnoomu si bya TV eno baba bagiddukanya. Beere bulungi mwera.